Ndowooza mwasuze bulungi musiibye mutya eyo. Good morning, good evening, good night, whatever the time it is. Oba budde bwawo bwaki simanyi. Nenjagala kukubuuzaako mukwano ogamba otya? Oli otya? Nnaku yeekuluma? Oba mawulire mabi ge wafunye? Bintu ki by'okkiriza okuyingira eri obulamu bwo? Negativity oba ebintu byandibadde nga bikuzzaamuko ku maanyi? Gwe muntu gwe bagambako n'okaaba oba gwe muntu gwe bagambako naye otakitwala nga kintu nolekaawo nga gwe kale teweefiirayo oba boogedde oba teboogedde tebikwatako. You do not care what others have said about you. You are this person who hears what they've said and ignore it and continue moving on. Gwe muntu alwana ng'owulidde bakugeya oteekayo okutowuliriza agambye atya? Anvumye eki? Kikyagambye? N'owulira nga toyagala dde akantu kakusale mu matu, toyagala kantu kayitawo nga tokategedde. Ng'ononooza n'ebitakukwatako kasita owuliramu erinnya. Omuntu ayinza okuba ati ku mboozi na muntu mulala. Imagine somebody ayogera ku muntu mulala naye lwakuba erinnya lifaanagana n'eriryo n'agenda ayogera Nakamatto agambye atya? Simanya mpulidde agambye atya oyo kubanga owulidde akantu nga kasalamu n'erinnya lyo nolowooza bali ku ggwe. Ebiseera birungi si kirungi kubbaamu mu mboozi etakukwatako. Wawo kye bayita assess first before reaction. Sooka weetegereze bulungi olabe kino bikwata ku nze oba tebikwatagana ku nze. Byebamu abantu abagwa mu mboozi nga si zaabwe. Tekwatako tolina na bwokye kwegamba tewali kikwetaagisa mu mboozi eyo naye n'ojja n'ogwamu ngwe. Kyovula nga abantu tuswala nnyo nga tubadde tusuubira kirala ate ne tufuna kirala. Kugwa mu bitatukwatako. Kirungi nnyo okunonooza ebikwatako than ebitakwatako. Emboozi gy'otabaddeemu si kirungi gigwamu. Banga oba ogenda kuswalira bwereere ate wejjuse. Bantu batandise dda emboozi yaabwe ate gwe n'ogigwamu. Osuubidde bagenda mpoozi ngero lyalinda bakuddiremu anti nga gwe olugambo oluwulira bwe lukuyitako tobeerawo nga bajja kuddamu. Ebintu ebyasinze okuswaza ku nsi ya Mukama is getting into conversation which you weren't at first in. N'otandika okubuuza okozi ogambye otya? Ojja abantu ku mulamwa balina ekintu kye banyumyako oba kye bateesaako obayingirira. Ebitakukwatako lwaki tobivaako? Muyige kumpisa kanjogere bwe ntyo. Ebitakukwatako tobiyingiramu. Fa kubikwatako. Entalo za bwereere kati bannange omuntu n'ava eri n'atandika ate okujajinga munne gwatamanyi. Ebintu eby'okujajinga abantu tomanyi lunaku lwa muntu bwe lubadde n'otandika nkiyite ntya saagala kwogera nnyo bigambo nga binene kyagala ebigambo ebiri so soft. N'otandika okwayuuya ng'oyogera ebintu ebitakwatagana. Omuntu tomanyi lunaku lwe lwabadde otuuka olegesa bulegesa oyogera kino oyogera kiri aziifu nti mwabadde mwenna owa ku magezi. Omuntu alina olunaku lwe bwe lwamubeeredde tomubuuza na kumubuuza. Tolina bw'omugambye nti wasiibye otya munnange? Olunaku lwe lukubalidde lutya? Osiibye otya? Obadde otya? N'ogwa kugwi mu kiboozi oba n'otandika okuweerawo comments neweebuuza ate ono namukoze eki? Ate ono anvuma? Twazizza gwaki? Sinnamulako bwakakeeredde naye anjajinga ayogera kino ayogera kiri
tulinga ababadde ffenna kiki ennyo lwaki ayogera bw'ati simumanyi naye waliwo obaddeko n'omuntu mazima ddala katugeze bino bitera nnyo okulabikira nnyo ku mizigo bantu bayinza okuba abalusi bali mu kuyomba bakyankalanye omuntu najja nga tomumanyi naye najja n'atandika okuwa komenti n'atandika nagamba nze oyo mukazi mumanyi agenda n'agiragira kakazi bannange kawe kalina oludeegereege bannange kwogera kino kwogera kiri omukazi oyo oba yabaaki tugamba ate ono yaani ono nga simumanyi omukazi atandise okumpeerako comments ku bintu wane wange yaani omuntu tamumanyi tomulabangako naye n'atandika okuba ng'awa amagezi mukama ensi yo bwete bweri ennaku zino naye shame on you people abalina that character efa ku bibatabakwatako yadde efa ku bitabakwatako mwige ku mpisa mwige ku mpisa bannange bw'oba owulira nga waliwo ekikutta oba akavidiyo ke nalabyawo ku intaneti ebiseera ebyo kabadde nga kalaga mbu simanyi oba bituufu naye kamale gakajjayo gwe ng'owulya obusungu bukutta kati kabadde k'abakyala ng'abakyala bano balina obusungu ku babba baabwe kati nga bawulira bafa ng'obusungu batta kati nga balina ekibira gye bagenda obusungu bwonna bwe balina ku babba baabwe bonna nti oba yanyimye sente z'enviiri yaganye okuntwala ku pate n'emikwano gyange yagize yaganye okupiikinga abaana kusomera ate nze nga nange nina obudde obwange obw'okubeerako ne mid-time tiyabikoze kwegamba n'owulira ng'ozirika eyo mu kibira gy'olaga n'okuba emiti n'osambasamba buli kimu ky'osanga mu kibira eyo ky'okuba obusungu ng'obumala bwe wandibadde olwana ne bbaawe waka ate okubamu muti kale naawe mukwano oba owulira ng'olina ekikunuguna kikutta ku mutima genda mu kibira bba buli ky'osanze oba omuti nagwo gunanyiiga gukuviire gutambule ng'owulira okubeerako awo nga tosirise okubeerako awo nga tolina kwegamba nga tolinaako muntu gw'owalana yes nga tolinaako muntu gw'owalana tobeerawo gendako mu kibira okubeegunde nze neebuuza n'abantu lwaki mweroga bannammwe bannange lwaki mweroga lwaki mweroga wakira omuntu mukuba essasi omugyewo olumu tumanye nti ye yamukubye essasi munnange naye munno n'omuloga n'omutuusa n'okumwerabiza erinnya lye n'otuuka n'okumwerabiza ekkubo erigenda emmanju ng'atuuka kweyonoonera awo abeera bwenga essanyu likutta oba nze kale nze mukama bannange nze singa bwe bityo bwe byali nze nkuba ssasi waakiri era Katonda nsonyiwe naye nkuba essasi n'enkugjawo lumu ne kiggwa okusinga bwe nkuloga n'obonaabona nga buli kimu ekikugendako mpulira gusinga nze buli kimu mpulira simanyi bwe ndaba muntu nze tugeze tugambe kale nga muloze ne muyitako ng'afaana bw'ati sobola kuwulira ssanyu mpulira nga nzirika buzirisi kubanga ndaba buli kyaba ayitamu nze nakimutuusako naye oli gw'oba ogyewo lumu otuuka n'okyerabira naye ono ogenda mumasanga buli lunaku ojja mumasanga nga gwe wabikola bikuleme n'okutereeza ogenda okwagala obitereeza nga ate biddira gwe oba ne bikyankalana nga bisaba bintu birala ne bigamba twetaagayo omwana kyova olaba bannange si kirungi bannange kuwalana lwaki mwewalana mutuuka okwerogaŋŋana n'ologa munno olw'okuba afunye akalungi omulimu gwe gutunze gugize mbadde ku kyeyo eno ebbanga lye mbaddeyo naye ndaba abantu nga bakwatagana
noyita mu molo ng'ono atunda kyono n'ono atunda kyono naye nga buli omu afa ku bakasitoma mbafunye ntya. Si byakuloga naye ng'akulaga asobola okutunda, akulaga asobola okutunda nga taloze ate amagundi n'abafuna abakasitoma. Naye mmwe si Uganda, Africa yonna mulowooza buli kimu kinaatambulira ku malogo, buli kimu kinaatambulira ku malogo. Ensaawo yavaawo dda. Tuli mu 21st century. Ebyokuloga byabajega bantu abatategeera. Zikankyogere bwento okuloga kw'abantu ba Mukama Katonda w'ekitiibwa. How can I say this? Okuloga si ye solution ya buli kimu. Emirembe ate gisobola okubaawo ne tukuba nga tukulaakulana ffenna mu kitundu. Bamikwano mukendeeza ebintu bino. Amalogo ge gakyasinza okusiraanya ku nsi ya Mukama. Amalogo ge gakyasinza okusiraanya mu nsi ya Mukama. Tewaliwo gwanga lisobola kukulaakulana nga lirimu amalogo. Nga lirimu amalogo. Kale nawuliranga eddambo eddogo lyalinga lyakuwonyanga bintu, tugeze ekirwadde kigize ng'owonya omuntu. Obulwadde obukuluma just kuwonya muntu. Nga bwe nkyogedde mikwano, eddogo lyekyasinza okusiranya ku nsi ya Mukama kubanga lizza emabega. Kale obeerawo otya nga gwe toyagala nkulaakulana? Kubanga nandisuubidde omuntu bw'aba alina kyakoze mu bulamu bwe n'adevelopinga mu society, kigenda kuyamba ffenna. Naate bw'omuloga n'omusaanyaawo ekyo kifudde, ate ojja kutuuka enkeera nga kyabadde akoze ate kye weetaaga tosobola kukikola, naye ate wamusaanyizaawo yakikoze. Kati olaba nti awo tuba tugenda kudda mabega mikwano. Tuba tetugenda kweyongerako yadde n'akatono. Eddogo, it is a primitive nature. Bintu bya mabega nnyo, kwegamba kiraga abantu abedda, kwegamba abasiraanya. Sibana kumanya. Nze nsabye Mukama bannange ayamba akwate ku mitima gy'abantu. Please. Kyukako. Oberekawo ng'ogwo omuntu ekikusanyula kulaba muntu munno nga musanyufu. Bagamba nawe mukyalo oyo musanyufu lwaki? Ndi bw'alaba munne nga musanyufu naye aba musanyufu. Naye gwe bw'olaba munno nga musanyufu, eddogo lya wano liriwa? Mumpe eryo likasiraanya, mundeetere lino likagira gundi. N'omusiraanya. N'omumalawo. Kati oyo bw'aba agenze ng'agenze. Mikwano, let's come up into something new. Tukomewo eri embala eri ey'edda Mukama gye yatulekera ey'okwagalananga. Mazima osuubira otya okubanga bagenda kukwagala ng'oloze munno? Kubanga kimanya amaziga gagenda okubanga akaaba gagenda kuba gaddira galeeta kikolimo gy'oli. Togenda naawe kulaakulana yadde. Kigenda kwetoolera mu ggwe. Kubanga omulundi gw'osooka okuloga bw'oti. Naawe oba owedde. So, tukyusemba mikwano. Nze nali yagadde okubiriza baganda baffe, bannyinaffe bonna abali ku kyeyo. Mwegendereze emikwano gye mulina. Bw'oba olina ekirungi ky'otuuseeko, kigabane ne maamawo oba oluusi ne muganda we gwe weesiga. Okwogerayogera ennyo kuzibu nnyo era kutuusiza abantu bangi ewabi. Abantu batukola ebintu ebibi olw'okubadde ategedde ekirungi ky'otuuseeko. Kituufu. Ebiseera ebisinga ffe ng'abantu ffe abeereetera ebizibu ebyo ebisinga obungi. Olw'okubadde nti olina ekirungi ky'ofunye Mukama Katonda kyakusaasidde nakyo n'akikuwa, gwe n'ovaayo gwe kennyini olw'okuba olina mukwano gwe waleka ku kyalo. N'otandika omwewaanirako, naguzeeyo awo yiika z'ettaka 3, nazimbye ennyumba, nakoze kino.
munnanga abantu si balungi era w'osirika teweekosa n'otabaako gw'ogamba kintu ky'okoze oba kirungi ky'ofunye n'okyerekereza nga ggwe omuntu. N'akasembayo nga tugenda mikwano muyige abantu be mukwatagana nabo, mwe abaana bawala abeesiga abasajja nga omwesigidde eno ku kyeyo n'omala geesiga muntu mb'osimanya yaŋŋambye mbona njagala nnyo. Muyige. Abantu abamu tebeesigika, tosobola kwesigana muntu na kigambo ky'omuntu yadde yali mukwano gwo luli emabega naye emyaka giyise. Abantu bakyuka, abantu bakakinga embeera oba bafuna embeera okusinziira ku kitundu kyawangaaliramu. Omuntu ayinza okuba nga yava e Uganda n'agenda e Dubai wano n'agenda e Saudi naye nga yali talina mize mibi, yali tanywa mwenge, yali tanywa njaga, yali tanywa sigala, yali talina kyakozesa kikyamu yadde, naye olw'okubadde society gyawangaaliramu babikola nemuyigiriza okukyuka oba n'akyuka. Okitegeera? Oba omuntu gwe waleka e Uganda nga yali tabikola oluusi nga yasenguka mu kifo mwe wali omumanyidde n'embeera gye wali omumanyiddemu n'akyuka. So kye naalikubiriza baganda bange ne bannyinaze, mwegendereze biki bye mukyeyalinga n'abantu abaali mikwano gyammwe. Mukama abampeera omukisa. Amiina.